Bannayuganda 29 be bakomezeddwawo mu ggwanga oluvannyuma lw'eggwanga lya Sudan okubalukamu olutalo gye buvuddeko. Omubaka wa Uganda e Sudan, Dr. Yahya Rashid Ssemuddu yayaniriza abantu bano ku lw'omukulembeze w'eggwanga era n'atendereza omukulembeze olw'okufaayo ku bannayuganda bano newankubadde ng'ekiseera kino abadde mukosefumu. Mu linnya lya His Excellency the President of the Republic of Uganda. His Excellency mu mbeera gy'abaddemu ennaku eziyiseeko emabega y'obulwadde tekyamulobera kubeera nti nno abafaako bannayuganda abali ebweru era abadde afaayo mu mbeera yonna okulaba nti agoberera embeera yammwe bannayuganda babadde tebannakomawo. Omuwendo gw'abantu ogutuuse olunaku olwaleero guli 48 kw'ogatta n'abalala 3 abasooka okutuuka mu ggwanga gye buvuddeko era nga ku baana abatuuse olwaleero kubaddeko eyakuba amasasi ng'ono atwaliddwa eggye ly'eggwanga okwongera okwekebejjebwa. Eyakubwa amasasi 3 era akyagalina mu mubiri naye asobodde okukomawo. Njagala okwebaza okwenjawulo UPDF kwekoze enteekateeka okolebwa ne baleeta omusawo ne baleeta ambulance era olutuuse yatwalibwa mu ddwaliro. Abantu bano batubuulidde nti waliwo ne munnayuganda yatemwako okugulu mu lutalo era nga waliwo ne bannayuganda abalala 59 abatanadizibwa ku butaka. Tuteekateeka gavumenti yammwe efaayo nnyo. State House under the direct supervision of His Excellency the President, Ministry of Foreign Affairs, tukwasaganya wamu ne embassy yaffe eya Khartoum wadde nga tetuliyo ne tukola ekisoboka kyonna nga tukozesanga bwe mbagambye abakyaliyo. Okuva olutalo bwe lwabalukawo e Sudan, gavumenti ya Uganda ezzenga erwana okukomyawo bannayuganda kuno kyokka nga bangi balemerayo nga balowooza olutalo lwakuggwa mu bwangu. Richard Mwanje, BBS Telefayina, Gambuuze.